Omwaka 2023 gugenza okuggwako nga baddu ba Allah Abayisiraamu bakyasobeddwa kwani mufuti wa Uganda omutufu gwe balina okugoberera wakati wa Sheikh Abdallah Ssemambo ne yali mukama we Sheikh Shabani Ramadhani Mubajje. Bino byonna byava ku bukulembeze obwa Uganda Muslim Council obukulemberwa mufuti wa Uganda Sheikh Shabani Ramadhani Mubajje okuguza omusuubuzi Justice Kyabaha ettaka bitundu by'Essembabule kyokka nga kyagenda okuzuulwa nga ba Uganda Muslim Council ettaka lino baali bamuguziza lya mpewo. Tusaba abasiraamu abali eyo buli omukeera ku makya genda ku musaalo osabira obusiraamu buno osabira abantu ababa batulema obusiraamu batambule batuviire wallahi. Nze sina bigambo bingi ngenda kwogera kubanga nze nkulu kusaba amazika ku mutima. Ng'ebintu bye batukolerera bajjajjaffe nga bisanyiziddwawo abantu ab'olubatu. Omusuubuzi ono Justice Kyabaha yakubira enduulu mu kkooti e Masaka oluvannyuma lw'okukizuula nti abakulembeze aba Uganda Muslim Council bali bamaze okumuguza ettaka ery'empewo era kkooti e Masaka yalagira aba Uganda Muslim Council okuulirira omusuubuzi Justice Kyabaha obuwumbi bw'ensimbi 19 nga singa ensimbi ezo zonna zaali zibalemye kkooti yawa obuyinza omusuubuzi ono Justice Kyabaha okubowa ebimu ku by'obugagga by'Obuyisiraamu. Kubanga nebaliza ddala omukulu Justice kubanga yazibudde abantu bangi ki amaaso yatuzibudde amaaso kubanga twali twogera nga tuze mabega yonna yonna nga twogera ensonga zaffe nga okwemulugunya kwaffe konna nga kwetololera ku mufuti naye nga abantu tebabiraba nga tebabiwulira naye nti kino ekya Justice bwe kyasusse nga kirimu n'okutwala omuzigiti ne balyoka abantu bonna bagamba kitegeeza bibaddewo naye nga bino si bye bisoose ewedde nayimiriza bamemba b'executive naga nti kumwe mwe naavaayo naga nti simwe mwasalawo kutunda atuule basajja batute baatuula nga balaga nti baasalawo naye ate bwe waayitawo eddakiika ntono nabo ne basaba omuzindaalo ne bamugaa nti ogwaffe gwali gwakukuwa mandeeti ng'otunyonyodde kyogenda okukola ebyokutunda okukola endagaano zino ezifaanana bwezi ezirimu amagoba n'ebirala n'okutunda ekitaliiwo nga mwakiguza ddono ne mukiguza omulala ffe nga bamemba b'executive tetwabiriimu. Mu bimu ku ebyo ebyali bitunuuliddwa ng'ebigenda okuboyebwa ly'ettaka okutudde omuzikiti ogw'oli Kampala era Abayisiraamu bwe bawulira ku nsonga eno abasinga obungi beeyongera okutabuka. Omufuti tukusaba vaayo otunnyonnyole masjidi yaffe tuyimiriddewa n'ebintu byaffe ebisamba biyimiriddewa tusaala ne tetumanyi oba tusaalira ku bunkenke oba omuzikiti bagupangisa oba gwaffe oba si gwaffe tewali amanyi. Nze mbabuli abasiraamu kyetuliko kiri ekyo tulinze ennyondo efembayo ng'ereese okumenya omuzikiti guno lwe tutandikiraawo. Ekyaddirirayo yali Hajji Abdul Kiyimba omu ku bakulembeze abatula ku lukiiko lwa Uganda Muslim Council okulumba mufuti wa Uganda Sheikh Shabani Ramadhani Mubajje ababuulire lwaki yali atunze eby'obugagga bw'Obuyisiraamu. Sirabo muzikiti guli safe and under control. Si bipya. Muzikiti weguli gujja kubeerawo lubeerera, that is the national headquarters of the Islamic faith. Mufuti wa Uganda Sheikh Shabani Ramadhani Mubajje bwe yalabanga ensonga zino zirinnye enkandaggo aliko olukiiko olwa General Assembly lwe yayita wadde nga olukiiko luno ate waliwo abamu ku bakulembeze bye yagaana okulwetabamu era nga bano oluvannyuma basalawo ne baddukira mu kkooti. Oluvannyuma lwa kkooti okuwuliriza abantu bano yabalagira okufuna ekifo ekyenjawulo basobola nabo okutuuliza tabamiruka waabwe era nga tabamiruka ono yatula mu bitundu eby'eggangu. Mu tabamiruka ono yatula ennaku 2 abakulembeze bonna abamwetabamu bassa kimunga nkuyege ne bagoba mufuti wa Uganda Sheikh Shabani Ramadhani Mubajje olwo ne bamusikiza Sheikh Abdallah Ssemambo kyokka ng'ono ekyesinga okwewuunyisa mu byonna ye yali amumyuka wasooka. Naye ye yabeeranga ekitongole abadde yakitwalanga kike nga kitwala muntu kike buli kimu kyonna kyonna nga yasalawo emirimu gyonna nga yagikola nga tewali nti oba management eyo management gyali kyemaani tewali oba executive ne General Assembly yennyini nga yatuuse kwagala kugiwamba. Badde nkusaweyo ku mutima ebbanga ly'omaze ng'okulembera abasiraamu bebanga tibakayi tebakusiimenga gw'ogamba vaako osigale ebbali obeera omuwi w'amagezi obagati bannange nakolanga kino lwasonga bweti nakolanga kino lwasonga bweti n'ekyokubiri vaayo olage abasiraamu nti twatunda ekintu kino n'engulamu kino. Sheikh Abdallah Ssemambo oluvannyuma yajja n'akuba ebirayiro bye era n'alayizibwa nga mufuti wa Uganda omujja ekyayongera okusanula embeera mu baddu ba Allah oba oliawo. The most merciful, that having been elected as acting mufti of Uganda,
that have been elected as acting Mufti of Uganda. Nebaza bamemba ba General Assembly olw'obwesige bwe muntaddemu era mbalaganyisa tujja kukuuma butiribiri okutuukiriza ebigendererwa ebyo bitutwala mu maaso nga tugobera Quran ne Constitution ya Uganda Muslim Council. Kati ekirindiriddwa n'okutuusa olwaleero kwe kulaba Dishe ya Abdallah Semmambo lwanayingira kuba Mufti wa Uganda wadde nga ne Sheikh Shabani Ramadhani Mubajje yavaayo n'akalambira nga bw'atajja kukkiriza muntu yenna okutigatiga ssemateeka okuyimiridde eddiini ey'Obuyisiraamu. Olwaleero tufunye Mufti omupya. Olunaku lw'eggulo twakoze resolution ne tuwumuza Mufti abadde Mufti. So General Assembly tusazeewo tufunye eddoboozi limu nti Mufti w'eggwanga lino abadde Mufti Sheikh Shabani Ramadhani Mubajje awumuzibwe. Ekirindiriddwa kwe kulaba obw'omwaka ogujja abaddu ba Allah banaasobola okutuula ku mmeeza ne bateesa nga boolyawo kino nga kino banaakikola kinaamalawo okusomoozebwa kwonna okuli mu ddiini y'Obuyisiraamu. Ze Zubairi Luwalira, BBS Telefayina, ageesigika.